olutalo fezi gye lulimu kaakati ya bulabe nno ya bulabe nali mbagamba nti entalo we ziba zitandika ziringa mukwano muyimbe yayimba bannaye gunyuma bwe guba gutandika Martha Matovu akyaliyo gyali mulamu yagwa bugu kaakati n'entalo ziringa mukwano we guba gutandika ziba zinyuma naddala lutandise luba lumunyumira ne gwe balutandikidde naye aba ageewulira so kaakati lutandika mpolaawo nzijukira Ssematalo asooka yatandika abaana e Bungereza ne basomako ne dead semester temutufiiriza kintu tugende tukube ku bijamani ebyo ebyo bijamani temuli baka unifying ano 1800 ne basaba dead semester abaana ne beyiwa eyali baali bamuyita Lord Kitchener eyakola ogw'okuwandiika okudraftinga abanayingira mu magye abagamba ffe tujja kuba nga ku kadirisa atunulira layini neeweta namu bweti bonna baagala kulwana lwaki olutalo lwali lututa emyaka ng'Abangeza tebalaba ku lutalo baakoma mu Crimean War 1853 waliwo Crimean War ate Crimean War yali y'amaanyi nyala yaviirako n'okutandikawo Red Cross biki byonna Crimean War lwali lutalo nga balwanira era Crimea Russia weerwanira ku Ukraine Russia ng'eyagala kufuna access ku Black Sea esobole okuyitawo ne mu Turkey ne ku Mediterranean connectinga ku Europe nga Bufalansa Bungereza tebaagala efune access so ne balangira olutalo ku Russia olutalo lwayinda mu myaka 2 Russia baali bagiwangudde bubi nnyo so Crimean War nebeera Bungereza awo yali yawangulawo dda Bungereza nga tebaagala kudinayinga Russia access ku Europe ku Black Sea n'okweyongera ku Europe basigale eri bakozesa engeri mu Siberia ku Arctic tuwegana afuna amaato gaayo ag'empingu gajja kujja ku Mediterranean litandiko tukyokoza zidde okunywa so Crimea sigwe gusoose okuvairako obusibu Crimea kifo kya nkizo nnyo so Crimea niwo nebeerawo kaakati awo kuva 53 tewadda kubeerawo olutalo paka 1900 mu Europe kati ng'abaana abakuze balinga kati wolaba e Uganda bamanyi lutalo tobanyumiza nti bajjajja nyina n'emipiira bagamba batukubemukko omwana amaanyi agewulira asobola okubuuka ekisenge naye badduse emisinde e Dubai abali ekkata omanyi ekiri wali bakukwira nagamba leka naawe misaire n'olya ne earthquake nyina yankubira ne mmugamba anti mwagala bakubamu so mukirabyeko mutusooso obbakubamu nodi naiva mu bintu byogere n'ekintu kitirabuseeze kyagala kudda okakasa so olwo lwe lutalo kaakati ne Europe we yali abaana ne basaba dead semester bagende bakube emmundu nga bamanyi by December Christmas bagiriira waka balinga mugwa mukaaga kuba ultimatum gundi Ferdinand Archduke Franz Ferdinand ne mukyala we babatemula gwalinga gwa mukaaga nga gugwako gwa musanvu so ne babawa ultimatum nga 2 August mulina okubanga mukoze bino Austria nga yebiwa Serbia Austria eri ku ludda ki Austria ya Bungereza eyo bali ku Bungereza bonna bali babayita ba triple muzena yaatutabula emboozi esusse nga babayita ba triple entente ngeyo side eriko Bufalansa eriko triple entente yaliko Bufalansa Bungereza ne Russia yasooka kubeera dual alliance kaakati triple alliance ye yali yatandikibwa Bismarck nga dual alliance Germany ne Austria Austria nebeera dual alliance Austria wedda mutwendeta Australia Austria Hungary ngitegedde so kaakati ne manager yegattako ne Ottoman Empire ne yegattako Ottoman yaliwa yettake yali etwalawo wonna Middle East ne Misiri eno Bakedive Ismaili abaali bafuga Misiri bonna awo nga Ottoman kati abo ne babeera ku side eya Germany kaakati eya Bungereza eriko Abufalansa Bungereza ne gyebeerako ne Russia n'abalala so kaakati Serbia yo yali ku side y'aba Russia nti Russia yali egamba ye protectinga Serbia kuba bonna ba Slavic people bafaanagana n'aba Russia civilization yaabwe yeva ku Ukraine abo bagiyita Dnieper River bwe batandikira civilization Russia ngegamba we mukwatira ku ba Slavic people nja kubakuba kaakati awo we waava kaakati we baatemula omwana wa kabaka King Joseph Emperor Joseph wa Austria bali bamuyita Franz Ferdinand also yali controlling Balkani awo wonna
awali amanga Bosnia Herzegovina nga baga colonizinga. Austria nga yegalinako obuvunanyizibwa. Kaakali ne gatukanga nga buli kawanga akagezaako okwekutulako ekalemesa. Kati Serbia negamba yo yali independent negamba nja ku sponsoring obuwanga bonna abalwanyisa okwekutula ku Austria nja ba sponsoring. Nja bayamba mwekutuleko. Kaakati nga waliyo movement wa black movement bani bonna abagamba tetwagala bufuzi bwa Austria tubukoye. Omulenzi eyali agenda osikira obwakabaka bwa Austria bali bamuyita Franz Ferdinand. N'agamba nina okugenda nzigulewo museum Bosnia si Serbia. Bosnia. Bosnia yagala kwekutulako. Eyagala kwejja ku Austria. Naye teina maanyi. Serbia ye sponsoring abayekera nebawe mundu na buli kimu byonna balwanyise Austria. Kaakati Serbia etuuka Franz Ferdinand omwana wa kabaka emperor wa Austria agamba ngenda kukyala Bosnia ne mukyala we. Ne bamugamba that's a powder cage. Powder cage nga bategeeza. Powder cage ne tudira akasenge ne tupakiramu obuganga nga kalinza asaza kabiri tiko kawulire kibaluka. Woyingirira mu isawayo ekintu kyabika. So kyetuyita powder cage. Ekifo kyonna nga anytime wasobola okuvaawo disaster. Akabenje. Tuwotulirawo ekyo kigenda kusukuma mu nnyanja. Kati katugeze nga lwe baagaana Katikkiro gende Bugerere. So ekiseera ekyo Buganda was a powder cage nga akantu katono kati kasobola okuvaako uprising gaggadde. So kakati ne Bosnia yali powder cage. Nga akantu katono kasobola okuvaako disaster. Ne baganda Ferdinand togendayo. Eyo tolinnyayo. N'agaana. Naganze ndi kabaka. Abaana bamusetingira olukwe. Abaana beetegeka okutemula Ferdinand. Abe Bosnia. Naye nga abamu bava Serbia kati nga gundi Kaburilovic, Gavrilo Princip, then Kaburinovic n'abalala bonna bava eri Serbia ne bayingira mu Bosnia bajje batemulono nga z'okukyala. Ne beesetinga abaana kwaliko Stankovic yalina kapiteeni n'abalala. Ne baba stationing nga bali bagita Latin Bridge we yali agenda okuyita ng'ava ku museum asale bwati bayisa pulani omwana wa emperor wagenda okuyita ayenda ku ayitewo ng'omwana ali mu open roof zaaliwo ebiseera ebisewo mu Semata zaaliwo manga gaali wala ensi zaatuleka dda. So kaakati waamala ayite nga ba station Kaburinovic gwebeera ku bridge wali alina emundu ye ayina explosive bomb ayina n'akatwa. Eri mission yali kabaka omulala ne bamu station wali omukube wolemo kube pistol kuba bomu wegaana oba owewe akatwa kako kwetta tebalina kukwata n'omulala ne bamu stationinga abala mu bifo wonna waanayita abaana nga 8 naba chance we yajja yayita wa Gavrilo Princip mu myaka nga 24 yali mwana na university student Serbian student omwana n'agenda jjayo pistol awo munfo yamulabanga jabwati yali ava kugulawo museum ayitako ne meya talina intelligence yonna omwana convoy weeri kaka ye kye yakola yaddira n'akutulako emu n'asuulaka bomu bali abagenzi ne basigala eno nesigala n'alyoka asasira Ferdinand amasasi ne mukyala we Sofia n'abuuka ne yeekuba omugga so World War ne ye yali spark so kwoleke World War esibukeyo tesibukaawo mwana student Serbian student yatemula Franz Ferdinand bakiyita Sarajevo double murder batta ababiri kabaka eyagenda okusikira ne mukyala we so kakati basawa Austria Germany ali ku ludda olwa Germany yamutegeerera Germany alina Austria mu ngalo bonna bakola kye bayita Triple Alliance basatu Germany Austria Hungary kaine kujja kwegattako ne Ottoman kye bujja Italy yalimu neguvaamu Italy baali bankwe basooka ne baguvaamu ne bagambye ne wayinza obutaba buwanguzi nasooka babeera badde mayi batandikirawo Italy ne gundi bamutangani Mussolini second world war naye no first
oli ku first first world war 1915 wedda nze ndi ku second second world war yatandika birala awo mbadde ndaba Hitler ne Italy walinga gubassa mu Hitler wano yali ali maje ga Germany era yali akuba mundu mu biseera yali atumwa butumwa era ye mumba kubewandiisa obwewandiisa mu maje ng'olutalo lusembedde so kakati Sematala asookawo we yava Sematala asooka avaawo kakati ekyaddira we wamala obatemula gundi Emperor Joseph yali mukadde myaka nga 8 takyazaala omwana abadde agenda omusikira omu bamuse gwomanyi ekiri awo senga akuteebezamu Kameneyi ng'alina omwana omu Kameneyi nga yasigaddeyo ne batta omwana we otuuka nagaa nange baalinzisaakiri mwandi era munzitidde ddala so kakati n'atuuka ne yeebuuza ku Kaiser William tukole tutya Kaiser William n'adraftinga omukuko gw'ebbaluwa Kaiser William yaliwa owa Germany Kaiser Wilhelm owa Germany yali mukulembeze wa Germany ng'alina omukono ogumu gwasanyala ne gukala nga katono guno munene Kaiser William nga yeemanya amaanyi ng'alina obuswiriri buti ayambala enkofiira eziriko akantu akasongodde ng'agambika ng'era komando omubi Kaiser William yagenda n'alwala ne bamutwala mu ddwaliro ne bamukebera ng'alina kasenyiga ne bamugamba nti Emperor you have a simple cold agamba no mine has to be big tayinza kuba na simple cold erina kuba big cold nga nkwata atya kasimple kayinza okukwata empola ono w'amaanyi 5 star Kaiser William k'omusawo nakkiriza nti kale big cold onakkakkana so nadraftinga ekiwandiiko nti bawe ultimatum bweti bye balina okukola oba si ekyo tubalumba olwawa Sabia awa Bosnia munafu Sabia gwokipika ogenda kubisasulira tukumanyi so ne bamuwa ekiwandiiko nga kuliko ultimatums olina okukola ki olina okusaanyawo obubinja bwonna obuwakanya Austria mu Sabia olina okukwata bonna ababadde mu lukwe olina okukola bino so n'amuwa ultimatum enzibu ennyo enzibu ez'okutuukira kuba ultimatum eyasinga nti amagye ga Austria galina okuyingira mu Sabia nga ge gakuuma emirembe ge gakola buli kimu naye nga kakati independence y'eggwanga eriwa amagye ga Austria galina okuyingira mu Sabia nga ge gakola nga poliisi ge gakola nga army ge gakola buli kimu okuyiganya mu nseeteri nga wono amagye ga Uganda galina okugenda e Rwanda kwane Sabia yali walako okuva ku Austria so kakati awo we wava kakati we bagamba Sabia ne yeebuuza kusa Alexander wa Russia Tsar of Russia gwobamanyi wali Russia wali mubi nnyo yayina bakabaka abatagambika Russia yayina Ivan the Terrible ng'oli agambikako nga yerinnya lye erinnya lye bamuwa Ivan the Terrible yatta mutabani we Ivan the Terrible nga mu Russia yali azaala Peter the Great Putin amwogerako nnyo yavaamu okutuuma n'ekibuga St Petersburg ye yafuula Russia ey'amaanyi Peter the Great nze mbejjo mmanyi waliwo mulala atali baali bangi kati waliwo za Alexander yasooka 1661 eyayisa Emancipation Act no 1800 eyawa abasireevu eddembe oyo yali liberal then n'avaako ne kuddako St Nicholas ne kuddako Alexander owokubiri gundi First World War gwe yasangako gwe baatemula ne famire y'obwakabaka bw'e Russia ne bukoma naye ng'emabega waaliyo abalala balyulikira Manovu baani ba Ivan the Terrible n'abalala aba Russia so Russia egamba etya Russia we bakigaana egamba tufunye omukisa temugeza okukkiriza n'ekimu ku ebyo mukkirize bino kiri mu kigaane Russia awaga Sabia Germany byegamba ekulimba temugeza okubikkiriza tebasobola kulinnya wammwe Sabia nayo ng'egaana nti mukole kye mukola maama Austria yalumba Sabia nga Sabia bali bubi abaana bagenda mu Niigina balina Niigina nga bazikola mu bigodo bya mbizi tufudde Sabia omuntu aba astagafula muva ku bigere paka ku mutwe nga babisaanuusa bati ne bajja bakola mu biniigina bayide nga abaana bagenda kudwanira n'ebyo biniigina bali bubi Sabia kakati olwalumba Sabia Austria Russia teyalinda ne mobilizinga amagye okulumba Austria Germany teyalinda Russia ku mobilizinga sokoleke Austria
erumba Serbia. Yes. Serbia buliyo Serbia yeewulira eryanyi. Austria n'egirumba waliwo livaawo gye baali balina okusala ne basooka bakuba amaato ga Serbia agaaliwo ne balumba Serbia. Tebabanga bamurumbanga Nyerere bwe yalumba Amini nga buli batuuka bayitawo buyisi. Era bwe kyali buli batuuka bayitawo buyisi. Yali ntono. Abaali balina okukomya Masaka ne bagenda Kampala katuuke. Esimu emundu nga zaatalaga ebirala byonna. Baleka balina ne bino ebyempummumpu nga bakanga mukko. Baabirina naye ng'ate ebyo biri sikaasi ng'osanga bakoze nti noba gundi unity ey'amagye nga balinamu ekiwummumpu kimu ne machine gun. Ne babeera n'obutonotono awo. So nga tebeesobola Austria n'ebalumba. Austria olw'abalumba Russia olwo kivudde mu lutalo lw'ababiri lugenda Russia asituka emunywanyi we yamusuubiza yamugaana weba tewayita na lunaku enkeera Russia n'amobilizing amagye ku border ya Russia ne Austria ne Serbia Russia ayiwa battalion ayiwa amagye ku border ya Austria n'alagira olutalo ku Austria amagye agayiwa ku border Biden amawanga agamu gano tegaaliwo kati nga Poland gaaliwo naye Poland baali bakigabanya nga balina papula ye bakola Poland teriiwo nnyo nga nnafu nnyo so kakati Russia we bamanya nti amobilize amagye ku border saawa yonna alumba alangiridde Austria nti ngenda kulumba Germany yote yalinda Russia yagamba nti kati kyokoze ngenda kulumba amagye n'agakkiriza mu sawuseeno gasobole okuyita gatuke ku Austria kakati olaba ng'ewali ba Ukraine ndabawo Austria eryawo kakati gayita wano ku Black Sea gayitawo Crimea Odessa awo bagenda okulumba Austria Serbia yali waleeri so amagye gayisawo galumbe Austria Germany alinga mu Northco Germany olwawulira nti batadde amagye ku border yete yalinda olwani afuga Germany ebiseera Kaiser William omanyi wali alabyeko olutalo oli ye n'alabanga babiri balwana n'atabuza na church bala n'atuukirawo mu kkuba kati ye Germany olwawulira nti Russia mobilizes amagye yete yabuuza na kuogera yatandikirawo okuba Russia olutalo lufuusa lw'amawanga ana Russia n'abiyingiramu awo amagye olwo Bungereza ne Bufalansa n'eryoka ebiyingiramu nayo egamba ki Bufalansa yingira munywanyi wa omulumba nange oba olangiridde olutalo nayo neerangira olutalo ku Russia Russia yali y'amaanyi kaawo ani Russia no Bufalansa yali ku saidi y'Abarussia ne Babungereza so kaakati kino okukitereezaamu nti Russia ekyayingizaamu Bufalansa kyaba kitya ne Bungereza Russia weerangirira olutalo ku Austria Germany ye n'alumbirawo n'akuba Russia olwatandika omobilizing nga n'alumbirawo Germany azeewulira ne batandika kulwana basatu Russia yakubirawo Austria otalo n'alusasanya paka Germany Russia we yatandika okumobilizing alumbe Austria Germany naye negamba nti nange nkulangiddeko olutalo yatandikirawo okuba Russia olwo baweze basatu mu lutalo kaakati awo Germany olw'obwakalintalo bwerina waliwo General Semata yatandika 15 emyaka 15 atuukayo yatwala emyaka ena kitundu ku 5 19 so kaakati Germany waliwo General baali bamuyita Sheffield abasajja bamanyi entalo Germany nga Sheffield yali yakola dda pulaani yali yakitandika na 1900 nga yalaga tujja kulumba Europe naye tujja kulwana tuti n'abawa pulaani kuba Bismarck yaleka yakipredictinga Bismarck yaviira mu bukulembeze Kaiser William nga amugobyemu yapredictinga nti kenvudde mu bukulembeze Europe egenda kufuna olutalo olw'amaanyi naye olutalo lujja kutandikira mu Balkani era gye lwatandikira kyokka nga Bismarck yavaako dda 1800 kyali 83 nga unification yakaggwa Kaiser William n'amugoba ye yali asobola okumanaginga emikago gye naye we baamugoba yaleka predictinze nti kengenze Europe egenda gwamu olutalo olwa ddala naye lujja kutandikira mu Balkani
ye nadda wali kaakati Germany bonna ne beetegekera olutalo Sheffield n'akuba pulaani nti we tunaaba baakukuba Bufalansa yes owa Germany era Sheffield ni pulaani ngero bakulaga ne aro tetujja kugiyita ndowooza iziti Esheni Maurice Rive eyawulaawo oba Reign eyawulaawo Germany ne Bufalansa si we tujja okuyita tuyina kuyita mu Belgium nga wonogamba nti wenaaba ngenda kulumba Congo sijja kuyita ku Edward awo nja kugenda mpite South Sudan ne mu Central African Republic ndyoka atemba ngomo bakongo bampulira eri bulungi ndyoka embaviire yeri Sheffield we yali yaluka Polani era bwe kyali so olutalo nga balubala bagenda lulwanira ku front bbiri front esooka ye ya Western Front na Bufalansa front eyoku Eastern Front na Russia kakati basooka na Eastern Front ne Russia olwamalawo Germany teyalinda na Bufalansa kulangira lutalo ku Germany yabalumbirawo nga bukyali ani alumba Germany alumbye ne Bufalansa Germany yalumba Russia n'amagye gyali emitwalo nga 5 mukage gyalumba Russia omukono gumu Germany yalumba Russia ekitundu kyakakadde ak'abantu n'akayira Russia n'alumba ne Jerusalem mu kakadde n'alumba Western Front yewali France ne Bungereza kaakati nga yeetegese nti ayagala akube Russia gyanguye mu bbanga ttono nga n'Amerika weebaze ku Iran egwe ku ttaka amagye agazze eno kye baali babaze Russia tumukube mangu mitwalo ngana gijje jinga ebyo binafu ebyo kyekituufu Russia baali banafumu ali bali waleri bali wala naye amanga gali we yali abasaliddeko mu mbala yali asobola baga tawo yali abasaliddeko kati mu Poland eyo eri flat nnyo kyovolaba ne Ukraine awo kyovolaba bali manye emmere singa eve ye takali awe jimwe nkuba weetonya emmotoka etubira mutaka kakati bali bakola Russia yali nafumu bali bakola gauge lerwe nga gauge yayo bwosuka boda eya Germany noyingira Russia train ze Russia tesobola kuyingira Germany gauge nga yanjawulo nti milimita zaawukana kano ekaba kanene kano kanenemu kakati train we zavange Germany ngazikomaawo mwina kudda kuze Russia neze Russia abarasha bayingidde nnyo mu Poland balwane ne Germany ebyokulwanyisa tebisobola kutuuka eri olwa train zaawukana kakati Russia ekika ky'enguudo eza train zaawukana n'amannyo ga train tegatuulamu gano magazi gano mafunda kati Russia ekyo ekyasooka obanyiga nga byonna bakoma wali ne balina kubisomba n'ambalaasi n'ebumotoka n'ebiki byonna nga naye balina zitoudi artillery bagateekawo ne gubeerako aguuma agawanvu wansi gulina emipiira gasombe ne bagateeka awo yes kakati basikagasike naye nga toudi artillery ekuba kyatirale naawe n'ogigubira mpulira so kakati yali disadvantage gye balina kakati kyekyalemesa pulaani ey'okwanguwa okonkalinga Russia bagenda otuuka eri ne train zaabwe Abagermany nga tezigendera ku leerwe z'aba Russia ebyo ne bibanyigamu so kakati yali abagenzi ngenda ddwangula ne tutandika ennaku zongera okugaziwa Belgium yafuuka era ntunulira abantu abadda wano ne bapredicting olutalo lwa Iran ne balowooza kantu katono nnyo mukama wange mudde mutunulire entalo Germany yabala nti mu nnaku 3 Belgium eri ku ttaka naye yagigattamu anti yali eyina kuyita Belgium bafireyo Bufalansa eri Belgium yali eyina fort waliwo Numeko ne wabeerawo Antwerp waliwo fort ng'abasajja bazimba amayumba gonna ne gabeera mu kigo ne kyetooloola ogusenga ogunene nga bazimba essenga erisooka ne basimawo amazzi omukutu ogw'amazzi omunene ne bazimba eryokubiri ne bazaawo omukutu gw'amazzi so nga ziri ring fenced eyo ne babeera eyakatawuni kati Antwerp tawuni y'amaanyi nnyo naye lulinga katawuni katono kaakati ng'okujja okuluma mulina okutema essenga eriri waliwo abamashini gani waliwo abaki we muli wangula mudde ate ku mazzi musomoke omugga gwe baasima artificially mugusimatuke mudde ku ssenge eddala we babakuba Germany abasajja babafuukira olutalo ne lugenda mu wiiki bbiri ne bagamba mission eganye twali tumanyi tugenda kukwata Bungereza ne Bufalansa mu mangu Obubelgium bwabafuukira ekizibu era baatuuka emyalo egimu nga Antwerp ne bagyesonyiwa ne bagamba tugireko kuba guli eri wala ku si ne bagamba tugende wano tuyingire France tulumbe France totuuka Central African Republic wetabuwesi katutemere wano twanguwe tutuke Bufalansa so sematalo bwatyo we yatandika
wano tuyiseyo obuyisi Bungereza anti twawe tutuka ku Bungereza abaana ne basabira olutalo. Aha, kakati Bungereza olwokuba bali ba alayi be bambi Bungereza yamanyirawo nti nina okuyingira mu lutalo naye n'adikire yalinga olutalo kuba endagaano gye baali baakola nga webakwata ku munno naawe olina oyingirawo. Olwo Germany olutalo alulimu ye naani ye ne Austria bokka ne Austria Hungary then ne Ottoman we yabeegattirako olwa success Germany gye yasooka ofuna Ottoman sultani wa Ottoman n'akyamukira n'amanya Tuluwango yayagala oddogoba Abangereza atwale obutundu kuba Abangereza baali bajooga nnyo Ottoman Empire we baali batudde Berlin Conference 1884 Ottoman Empire bagiyita Sick Man of Europe. Nembitaba mwekirita the Sick Man of Europe. Yali wa Russia yagamba nti the Sick Man of Europe that no more doctoring can change the fate of the sick man. Titugigabane oyo mulwadde tewali kye yagwayo danse ntwaleko lino ntwaleko kati n'Ottoman bayinako obusungu bwayo jogo bamujoga dda omuli eno mukuteera Russia yasensera obutundu obwavanga ku Ottoman bofunya independence nga bugwa muki mu Russia ne Ottoman erina obunyevu bwayo nayo n'ebiyingiramu ezze ku mugongo gwa Germany Bungereza naye n'aluyingiramu azze ku mugongo gwa Russia nga bamanyi olutalo lugenda kwanguwa ekyali e Bungereza emyaka 4 sina emyaka 4 ogenda okutuuka December Christmas eyasooka lwali lukyalimu ekisa nga olaba kakati olwa Iran we lukyali lwali lukyalimu ekisa nti era Christmas ya 1915 waliwo bagita Christmas truce ku front yonna yali empanvu nga wano n'okuyisa eryantonde ngeyo yonna front ngokuva Kampala n'okutuuka eryantonde ngeyo yonna front balwana muli eno nabali bali eri waliwo nga kilomita emu waliwo awo no man's land musibye Senyenge musibye trench mukoze buli kimu mudda wano kwekuba awo na French kakati Christmas eyo abamaje batuuka nti eba ne lunaku lwa Christmas abajamani ne batimba bu Christmas tree bali kudwaniro batimbye Christmas tree we batimba omu ne batandika okuyimba obuyimba ba Christmas Silent Night Holy Night bichi abajamani bagamba ni Christmas Abangereza bagenda okutunula ku macha bagasajja gakola kyako gali mu Christmas biralu abadde ku post bwati agenda okubanagera bannage mulaba abalalu bagenda okulaba omusajja omuyene yekazo wabankuba bankube n'avaayo ne Christmas tree abadde ki tuyaja mukube asokoleke molabe bera ne sasi mu chemba nawe rede nawe bera rede kibadde ki ekisajja musajja n'atambula n'asanga manizani najja kusaidi yaba Germany yabangereza omusajja olwatuukana nti banne lunaku lwa Christmas n'atuuka n'awanyisiga Christmas n'abali ne bamenyaawo kuba bali mu bugundi eyo surprise trees babulina nnyo ne bamenya nabo ne batandika tebamukubya n'abalala ne bavaayo n'abeeno ne bavaayo abali ku posi ne bavaayo abantu mu lutalo baatuuka ne balyamu ne ku Christmas gwe kugambye olwo olutalo terunnaba kuwera kyova olaba mbaga nti olutalo lw'e Iran balukomye nga tempa tezinnalinnya awatali ekyo ojja kulaba disaster kebatanso kuba amafuta batanso kuba amafuta ate Israel yagaguddewo tempo zirinnya yakubya amafuta e Iran bino byolaba America nti balese ennyonyi bweti ne bweti tempa zirinnya olutalo lutandika lukula so kati Ssematalo bwe yatandika bwatyo ne bamala ne banyumirwa Kamala ne batandika owanyisiganya oli akutulako epesa n'aliwo Omungereza ne bawanyisiganya ennyama y'emikebe ondabiranga ddala ne bawanyisiganya obupapula bw'amawulire Bungereza liigi zammwe ziri zitya tibweziti ne banyumiza ne bategeka n'omupiira ne basamba nga naye we basambira ogamba kadongo ka bulooka kuba we balwanidde Kamala wonna basambirawo ate ne front eziwa bonna ne bategeka bwe bati obubaka ne butambula eno Christmas kikoledde Christmas ne bategeka n'emipiira ne bakola kino Christmas olwawera saawa 6 Christmas ng'ewedde ne baddayo buli omu ne zifuga saawa 6 ogw'emisana emisana enkeera ba-associatingako wano ku makya Christmas ng'etandise ne banyumirwa buli omu ne baddayo ku 6 ne zifuga ne gutokota bupya ekyo kye kiyitibwa oluta so kati awo tempa zaali tezinnalinnya
kati bana abaana abalusaba abangereza olwo wano nga wonna bakyanyumirwa baluwulira buwulizi olwo innovation tezinaba kujja mulaba abantu abagamba nti Iran nnafu mugenda kulaba ebyokulwanyisa n'ebipya ebijja amuteringiyo gakyali mabaga zino mizairo ne drones muge yakakoze inayo ebyokulwanyisa ebisinga kawo nebiba tebinnaba innovation zijjawo mu entalo okuyiiya kuba kungi amawanga gano agaffe lwaki mulaba nti Uganda tetulina nnyo bayiiya tuli mu ddembe eddembe okuyiiya kuba kutono mu kurayisisa abantu bayiiya olwatu Russia kyeyiyiza abamuyeekera si kyangu omanyi Ukraine weekyusiza olutalo bangamba nga batandika strategy bangamba ne zino mizairo kati ezeekolera Ukraine kakati kata UAE batumizaayo gundi drone interceptor okuva Ukraine 15,000 kata netumya 2,000 mbona America netumya Ukraine ate America baina atenga fudiyo twesiga America olutalo creativity eba wagulu Ukraine wo industry egamba Zelensky yamba omusajja omirani afuuse kakati it's a question of necessity tuyina okubeerawo Ukraine bekolera kati misairo zaabwe bekolera drone zaabwe Ukraine bafulumya misairo esinganize drone esinganize beetaaga kakati bagenda kutunda so kakati Iran je mulabanga ennafu egenda kumala innovation zikyuke mu myezi olutalo keruweze emyezi olabe ebyokulwanyisa ebipya ebijja katale olutalo nze ndaba lukuze wakati ndabye ennyonyi simanya eyo ngenda kujogerako so kakati kyembalaga nti nebintu bijja bikola ki bikyuka tempa nezirinya Bungereza kasa yaleeta tanka ku ddwaniro ye yakyusa olutalo Bungereza yayingira tanka zaali tezirabikangako ku lutalo wabula bakiyita Battle of Somme ku mugga Somme Abagermani bakeera nkyanga balengera tanka nga 2,000 zijja zikurawo era Abagermani bakiyita crawling devil bakera kumacha okuvayo bwe bati mu trench zaabwe okutulanga gatanka gajja gabembedde gekulula Abagermani babaddusa front ne bagikyusa ne baddukanga wano n'eryantonde nga Bungereza ebaddusa mayiro nga 10 ku ddwaniro ebazza emabega balaba bulabi tebakirabanga nga tebakirabangako gajja gekulula gawogano kamala nga bibuguma Bungereza yali nkambwe bwekyo kuyiiya Bungereza kyekyagireeta yagenda okukola olutalo olugaanyi neryokereeta tanka okuyiiyawo mu ddakiika ne bayiiya tanka n'agajegere gaayo Russia ne Bungereza ni yali yabitanka Bungereza ye yasooka okuleeta innovation ya tanka ensi yali tezimanyi Bungereza ereeta tanka mu lutalo lwa First World War yes era n'okutandikira kyovola challenge zaabwe nnungi bamanyi nnyo okukola tanka so tanka wezajjira ku lutalo Battle of Somme Abagermani bagenda olengera olwo bali ludda wabatuse kakati omugga Somme guli nga mu Bufalansa naye North East France kakati nga Abagermani jukira bava mu West nga badda mu East ya Bufalansa kakati ne bajjanga basalako ebitundu ebibanguyidde babiwambye eteza Germany yakubako mu France munda neyingira Sematala asinga yagwera Bufalansa munda Sematala asooka Germany yayingira France kugambye yayingira yamala nawaguza Belgium netandika okukanga yawaguza mu Belgium n'amala atuke France yaleka ebimu ebifo byayagala mu Belgium naga katubireke ebyo biri bali katusimbe wano ne bagiyitira mu North East France ne balyoka bagisensera mu ddakiika Abafalansa bayingira Abafalansa ekitagambika kati Abafalansa ne bamanya katubalindire ku mugga Somme Abafalansa ne badda ku gundi Southern Coast y'omugga ne babeera mu North bagala kusala nnyanja mugga bagweri Abafalansa ne bateekawo wano temusalawo Abagermani olutalo olwali olw'amangu olwa speed oluli mobile ne lusikatira ng'abasajja Abafalansa Abangereza bonna bali wano bayiye amaje mu Bufalansa bayambe Bufalansa Katonga nti bano bali eno bali eri kakati nawali bwe kyali omukono ne guseka emmundu nevuga ne batuuka ne bagambe mobile war egaanyi kakati tugenza okudda mu kye bayita war of attrition buli omu tumukooye Omugermani avudde waabwe wala ffe tuli waffe waka emmere tugenda tugisima ne tuleeta yayina kutumya ntumye katumukoye kati bamukoya batyolwo anti basimye trench ogisomoka wagisomokera otufa naye trench eri wano
omwana alina ka post walengererako kabwati machine gun ziri wali balinanga vika machine gun eri emundu kye yakola Africa emundu yantameri vika machine gun yabayisa bubi emundu bana maherero wali Namibia ogende wano Mau Liberion kye yakola bachini ata abo ba Jomo vika machine gun abangesa bali bakagikola eberako emidumu ng'etaano gyetoloola gitinga bwekuba gifulumya lumu vika machine gun efulumya emidumu etaano lumu gyonna giweereza lumu oba gisensula gibeera gyetoloola gitinga amasasi gayiika eyo Muteesa gye yalina mu lubiri ne bagamba yalina emmundu ey'amasannyalaze yes etteeka lyali ligamba president wa Uganda alina okukuumibwa vikas 3 emmundu 3 vika machine gun ziruwandula manda yes so nga bazirina ku fronti kakati ne bamanya nti Muteesa ye mundu gye yalina yalina vika machine gun zaali zikuba so kakati eyo nga gye balina ku trench awo ne Muteesa ye mundu gye yakubisa bane baginyumya ne bagamba nti basalako masannyalaze wa masasi gegagwawo yakuba nekuba neyera eyeyiwa amasasi rawundi emu mu ddakiika esookunkumula amasasi ebina nga gagenze dda n'olukaaga ng'abantu bonna lukaaga basema ku ttaka ebitu ne bagikomyawo bati nekisiganga kyetoloola n'okwetoloola kirina obusungu so kaakati ze mundu ezaaliwo kaakati abo bakoyeza abajamani Bungereza kwe kuleeta tanka naye kaakati ekimala abajamani ne babajja ku trench zaabwe ze basimye obulungi bakozeseza obusawo buno obw'ettaka ng'oli abeera muli mu trench ova wano yagala kutwalira bikompola oyagala kutwala Buwama ng'ayita mu trench paka Buwama wogirayo omutwe bakuse basinayipa bayitanga mu trench okutwala supply mmere biki byonna yita mu trench otwalira ab'ebuwama zabanga mpango trench ya mailana kulirono 5 gendo labe kiri ya Ukraine wali trench ya kilometers kumpi 1500 wano ne Kigali front line zonna trenches kiri awo so kakati wekyo bwekyali kati Bongeza neyokereta tanka ze zabajja mu trench ne zibagwa Germany we yalabanga balese tanka kyenkulaze nti innovation mu ddwaniro ziba z'amaanyi abajamani ne baleeta chemical weapon ne baleeta omukka ogw'obutwa olutalo tempa zirinnya Germany nsoko bye Bungereza wano yakola etya ku tanka ng'amaze zisuulawo tino yaleeta tanka yabazaayo nezaliko kuba bya ddala nga tebakyasobola kwerwanako abajamani badduka buddusi tanka yabatiisa nnyo gwomanyi gusitaani ogwekulula wali olabyeko ekintu ekyekulula gwe badduka buddusi nga n'emmundu bazirekawo ababadde wano nga badduka badda mpigi Buwama tebakyasobola kulwana ne bamanya nti batutta Germany ne bayiiya tiwekiba kituusawo tuleete mukka gwa butwa ne baleeta omukka ogw'obutwa ng'omwana adda wano n'agulokinga n'agukuba ne gugenda gugwawa ekawempe empewo neryo kabulijeza ne mukunkumuka Abangereza baafuna ekikangaba kye batalabangako nga baleese omukka ogw'obutwa onogoka wekka omanyi omukka ogulina lukala olwa bbulu olwa gurini gwe baba bakubamu we batyo nga naye empewo bulijeza ogenda okulaba amaaso banainalaba Abangereza nga bakoze lulayini bonna amaaso tebakyalaba balina obajja ku ddwaniro babatwale babajja wano we tuli Emmengo babatwalawa babatwala Nansana ewali akalwaliro babajjanjabe naye nga be batwala bonna tebakyalaba abantu nga 8 Omujamani akomye mu phase 2 akomye mu atwetedde tanka naffe tubalero tempa zirinnye zenkulaga mu ntalo wewa mukozesa kino katukozesa kino kati bye bigenda okuba mu lutalo lw'e Iran awo kaakati we bakuba Abangereza nga baddira omuntu omu omulamu atunula n'amugamba kulembera ne baddira abalwadde bonna nga babasibyeko plasita kuno naye nga buli ewali eriiso olaba musaayi gwe gukutte mu plasita amaaso gonna nga gajjudde musaayi gatunduseeyo Omujamani yaweereza abalala amawuggwe gaabise omusaayi gwava mu nnyindo mu matu mukka gwa butwa kati nga baddira buli akyalimu akalamu kwata muno ku kibegabega n'olikwata asooka maaso omulamu addako n'akwata kwa atunula nabali ne bakwatako ne bakola layini wano n'okutuuka ekatwe ne babatambuza obatwala nga tebakyalaba bonna amaaso masibe gonna chemical weapon olwo Germany nezejjengo awo okuyiiya ne kubeera lugenda okugwa nga n'ennyonyi bazitandiso zikola Zeppelin
ng'oli aleeta ekinyonyi mu bbanga kya baaluuni ne kiketta nti waliwo emmundu ennene wali emmundu mukube walimu tekinologi ajja akula mu ntalo innovations ziveeyo kaakati luno mbagamba okuyiiya okuli mu bankazi za Iraani eyo awo Amerika yali teriiwo Amerika yali kyeri olwo kaakati oba superpower wegenda obufunira entalo za Bungereza ze yalimu ze zaleetera Amerika okuba superpower Amerika entalo zerimu ze zigenda oleetera eggwanga eddala okuba superpower China ejja bamulinda Russia yinza okukomawo mujja kubiraba esobola okukomawo Russia yinza okuddamu bwa superpower ate n'Amerika esobola okuddamu n'eba superpower ate singa ekola ebyetereza ebimu ne maintaining bwa superpower bwayo yes kisoboka so kaakati ezo entalo kaakati we tudda ku kyennyonyi eno maze obayisaako eri ku ntalo mbalaze nti bino ebitandika ffe we tubiraba nga Amerika batandise okuleeta kino bano balese zi cluster munitions bomu evaamu bombulets obulala nga 3 awo ntandika okulaba tempa zirinnya ekirala ekibalaga nti olutalo luno lutandise okuba deadly ye military censorship amawanga tegakyakkiriza kufulumya butambi eddwaniro lyonna bwe lityo Bungereza batandika sematalo ng'abaana buli dakiika bawandiika obubaluwa weereza girlfriend wange gwe nalekayo ne baba batwaye olutalo lwe lwatandika winteze ng'omwana abeera mu trench olunaku lwonna amazzi agannyogoga ebigere ne bituuka ne bivunda ng'omwana asikako eddiba bwe liti ku kigere ne batandika owandiika amabaluwa ag'ennaku bannange tufa omwana oli gwe twava naye ku kyalo oyo yafudde bw'olaba wayise omwezi nga sikuwanidde manya nagenda ne bagamba mumanyiraani ne gundi yafudde ne bagamba mumanyiraani kyamuweesi ne bateekawo department namba echeckinga amabaluwa gonna agava ku ddwaniro galina kutuukira wali ye censorship kyekiri e Israel so kaakati we mulaba censorship mu mawanga ng'omwana yalinga ekkata ng'akwata ka video bibyo bikubanga tokyakalaba omanye waliwo ekikyuse mu lutalo baŋŋambye Israel ne bakukwatako military censorship law eri Israel kaka eri eti eyo anja kuddayo ngisomese tulema kuyingira kuba nja kulaga n'eggundi gye bayisize ekkata Uniform Code of Military Justice mubavunaanira civilian ng'omunnamagye woowereza aka video konna bwe kati ekyo kiri Dubai wa Dubai baŋŋambye bakusiba emyaka 5 olumala deportation ng'olinya ziddawamu bwe nawulidde embu kyekyo kyennyini era omwana eyaŋŋambye nti bwana n'omala olaga nga yaŋŋambye sikyasobola kuweereza etteeka kakali kine wendi wano olwaleero ku makya obiwulira bivuga naye nsobola kuweereza ddoboozi sisobola kwata kifaananyi naye nkikwata mpedde ne mubuuza kikibako nti nampeeza ekigambo UMCJ kitegeeza ki ne mugambako mufudde Uniform Code of Military Justice lyetteeka libafugiramu abasirikale mu Amerika tolina kuba na tikitooko bya kisiru tolina kukola bino bw'obikolera oviolates discipline y'amateeka kati ne ba civilian babavunaana nga basirikale wo violating n'okubakafanagira ekifaananyi nti Israeli ekubwa olwo tempa zirinnya tikaakati batandise okweka ebungereza baateekawo department namba esoma mu mabaluwa gonna agava ku ddwaniro erijja tumala kugiyitamu ne bateeka wali abaana abawala be b'employinze n'abalenzi okuddamu ziwandiika bino mu gitereeze bijjemu bino bituswaza bitunafuya omulenzi gwe nafa nedda teekamu tukuba abajamani enkya n'eggulo bafa tuli ku front batudduka buddusi so kaakati ebyo bikolebwa mu ntalo nze Kasozi ku bwenda by'entalo wentandika obiraba mmanya wano waliwo ekyetaaga okukola so abantu abadde abali abasuubira nti no Iran bagenda kukafutiza nti kiki Sabia yafuna ba ally Sabia n'abeera mu lutalo kumpi paka ku end mu bunafu bwayo nga nkulaze baali n'engatto tebalina ng'engatto bazikola mu binigi n'ebyo bakola mu ddiba ly'embizi naye baamaliza olutalo balumazeeko ate sebo nabo ne baba bawangusa kubanga bawangula Kaiser William so mujja kulaba gundi eyo Iran mulowooze nti nno nnafu nnyo mugenda okulaba ebikyuka ku ddwaniro awo okay ngenda kuwummulamu wano oba nkusibulire wano mwene ekitundu kyange ekisooka no beera ku mukutu guno ekitundu ekiddako eggwanga erya Amerika lyaleese ennyonyi ennyonyi bagiyita batya eyo ennyonyi bagiyita E6B E6B Mercury Boeing Mercury anti kakati E kirina kyekitegeeza 6 kirina kyekitegeeza B kirina kyekitegeeza nja kubibannyonnyola ojja bibannyonnyola yaleese yaki ennyonyi eyo lwaki onkema anti njagala omuntu mubuulire nkomawo yaleese ennyonyi mu lutalo naye ebitone ebigikwatako ekitone ennyo ennyonyi eyo bagiyita duumuzidde plane ennyonyi ey'olunaku lw'enkomerero
eze kusaanyawo Iran. Ekyo buli lwokiraba ku mawanga ga superpower America ne Russia. Buli lwowulira America eyogedde ku doomsday plan, Russia doomsday kiroko nga bagiteekamu akanda. Eri balina doomsday plan, eno balina doomsday kiroko. Buli lwetandika okubala ne doomsday bero netandika okuvuga mu Moscow. Abarasha bonna bamanyi amagye gonna gaba ku state ya readiness. Buli lwolaba doomsday kiroko ng'etandise okubala. Era mu lutalo lwa Ukraine awo we batandika okuba long range missile mu Russia. Abarasha baja activate ne baga tofudde doomsday kiroko Russia etandise. Era bikibala. N'ekide kitandise okuvuga. Essaawa yonna sematalo. Batusaanyaawo Kati n'Amerika buli lwolaba doomsday plan miranga. Iran yeekaabire.